Atenderezebwa yagulumizibwa oyitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obuwanga mu bwongere bwabo bogombo gwakye wagulairiza lenkambwe gwakazi gwakuzikira mbalamusizaako mwenna abali eyo abawuliriza era bagenda owuliriza kano ka audio kakuwa bujulizi ku Kyombo munaye Katonda munange ali eyo era ng'ogenda owuliriza kano ka audio. Nze bwe natandika okukola Kyombo nakitandika okukikola omwaka kati guweze nakizunga ku YouTube ku channel yo Zulo bwa Katonda bwo era natandikirawo okumanya n'okubeera nga njiga era nga mpuliriza emisomo egyali nga giteekebwako okwo nga mpandiika mu katabo essaala ng'ebintu byenjiga era ne bye babasomesa nengezaako okubeera nga nange mwenyini nga ngezaako okukola ki okubeera nga mbiteeka mu nkola. Naye bwe natandika okuzuula kukola Kyombo kyo kyennyini nalinga mpuliriza mulongo essaala ze yalinga ateekako ne audio. I think yakola video emu awo eyali etutambuza buli step kyetwali tulina okukola mu kukola Kyombo. So nze nawandiika essaala zonna nga we yalinga azoogera nengezaako okubeera nga buli ku makya nteekawo obudde nembeera nga ntuula mu lusirika oba meditation nembeera nga nkola Kyombo kyange ku makya nembeera nga nkikola no regulo. Nakikola akabanga era nkyakikola ne kati. Naye kyenina okugamba nti bwe nali sinnabatandika kukola Kyombo nali noonya, waliwo ekintu ekyali kinoonya amazima nga ngezaako okunoonya amazima gange nga ngezaako okunoonyanoonya era ndowooza okubeera nga nazuula omukutu guno kyali kirina okubeera bwe kiti kubanga we namala okuzuula omukutu guno we natandika okubeera nga nsobola okumanya n'okuyiga ebintu ebyali nga bisobezebwa nga mpulira muli birina amazima gebyogera mu nze. So nali bwe ntyo naye we natandika okukola Kyombo natandika okuwulira enkyukakyuka. Ennaku ezisinga nali nze ntero kati si nnyo naye nali nga ntera okweraliikiriranga nembeera awo nga ebintu bingi bineraliikiriza ebinaabaawo ebitabeewo ebintu bwe bityo. Naye we natandika nga okukola Kyombo natandika okuwulira enkyuka mu mpulira yange. Abooluganda bange abamu be nali nga mbeera nabo natandika obagamba ku Kyombo n'okubanyonyola naye tebampuliriza anyway. Naye nze nagezaako okwongera nga nkikola nga nkola mpola mpola. Saawulirirawo bintu bikyukakyuka kugyako empulira yange mulimu okubeera nga ni mukakkamu. Buli we namala nga okukola Kyombo oba bwe mmaliriza okukola Kyombo nga mpulira obukakkamu nga mpulira eddembe mu mutima gwange nga mpulira saagala tewabaawo bintu biri awo bindeetera okweraliikirira nga buli kimu kitambula bulungi. Naye I think nakikola ebiseera ebyo we nali ntandikidde natandika nenkikola nga nkikola buli lunaku emirundi ng'ebiri. Kati ate kino sijja kikweka natandikira awo nentandika obugayaavu bwe bwajja nembeera nga oluusi nkikola ng'oluusi kikikola. Kati awo we natandikira okulaba enjawulo. Natandika nentwala akabanga nga oluusi sikifaako nga sibifaako ebyokukola meditation nga nzuuka buzuukusi neneteeka nengenda nenkola. Naye ebiseera ebyo nali nga sikoze Kyombo nawulira nga walingawo enjawulo ku nnaku zinakolanga Kyombo n'enjawulo gye nawulira nga sikoze Kyombo. Naye kyenina okugamba nti bwe nakolanga Kyombo olunaku lwantambuliranga bulungi nga mpulira bulungi nga mbeera mukakkamu ku mulimu ndi mukakkamu
buli kimu nga kitambula bulungi. Naye bwe namala okunotisinga enkyukakyuka neŋŋamba kati ekyombo ngenda kissaamu amaanyi nga nkikola buli lunaku, era ne kusaawa yakakano ekyombo nkiwa obudde ngezaako at least ne bwe mba nga sirina budde bungi buli awo at least ntuula n'ensooka ne wengeda kika 3 at least bwe mba nga obudde tebuliwo, naye ngezaako okukikola buli lunaku okubeera nga mpulira eddembe, okunyamba okuwulira eddembe mutima gwange, okuwulira obukakamu, okubeera n'ebirowoozo nga biri positive and kwegamba ekyombo buli wenva mu meditation kibanga mbanga okukola a whole renewal mu mubiri gwange, mu mutima gwange, buli kimu kiba kifeelinga very light. So munaye Katonda munange ali eyo. Woba nga owuliriza eno audio ng'omanyi nga maybe naawe ng'oli eyo ng'ofuna okweraliikirira oba ng'ofuna ebintu ebikusomoza mu bulamu bwo, naye woba nga tonnaba kufuna nteekateeka ekola bintu, kuba nga bwe batugamba ku mukutu gw'okuzuula obwa Katonda bwo batukubiriza nti tulina okuwa obudde okuteekamu okukola ebintu bya bakama baffe, okusamira n'okubeera nga ogeza kukola ekyombo buli lunaku okuyambusa amayengo go gabeere nga gambuka. Naye woba nga tonnaba kufuna busobozi bukola bintu oba obusobozi bw'otandikira okusamira, osobola okutandika n'ekyombo n'obeera ng'okola ekyombo buli lunaku ng'oyambusa amayengo go, omwo mogenda n'okufuna ekyombo kijja nakuyamba okufuna entandikwa w'osobola okutandikira oba okuteekamu ku bwetuufu ly'olina okukwata okubeera ng'osobola okukola ki, okukwasaganya ensonga z'abajjajjaabo. So kati munnange eno audio eri kukubagiza, eri kukujjukiza nti ekyombo kikulu nnyo era ekyombo kiwa obudde. Ne bwoba tolina ssaawa nnyingi mu lunaku lwo, gezaako at least weewengedde eddakiika 2 oba 3 otuule obeere ng'osobola okukikola, ojja kuwulira enjawulo y'amaanyi nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala.